Bocat TV Nera. Tukwaniriza nnyo mpozi ate ku Bocat TV nze SULA SSENYONGA nkulamusa nti munange mukama mulungi ekiseera kyonna obudde bwonna zembeera ze ate mpozi abaisiramu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujewale gyonna egibakooya mugere maaso nga mukola emirimu olw'ensonga bagamba nti omwana wa gavumenti eyiyo gye babategeeza tebagamba eri gavumenti ey'ensi yonna kitegeeza gwe olina omukolerera okumujjanjaba okumuliisa n'okumusomesa. Nze nno olunaku olwaleero kyamagero nnyo kizibu nnyo okubeera nga wasoma n'omuntu primary ne muddamu ne musisinkana abasinga mu mmwe temumanyi n'abantu be mwasoma nabo owa gye bali naye nga ate gye bali si exist. Olunaku olwaleero ndina omukyala Viola Nakazibwe tweddira gumu kitegeeza tuli ba Luganda. Viola sooka obuuze ku balabe Bocat TV. Obala baba bawuliza mwenna. Bonna kibali awaliwo ababeera balaba nga bawuliriza. Exactly. Yeah, tusanyuse. How are you? I'm fine. Long time. Long time. Omanyi nja kukyusawo mu lulimi ono nva Bulaaya. Njigera gitya? Bulungi. Buzeeko. Nga gye tuli. Nga gye muli. Yeah. Embeera ki? Nungi. By the way, bannaffe abatulaba ono oji wange ku ssomero bayita St. Kizito lisangibwa Bwayise ku kigo. Kibeera kigo ebeera kyaki? Parish. Ku parish. Parish. Kata, I mean St. Kizito Bwayise. Bwayise. Bayitawo ku growers awo. Kati mwenna abasomerayo ku growers awo ku St. Kizito ndowooza mwani wale kati mutunoonya. Foreze tumaze connectinga. Twagala network ewere. Yeah, OGs and OBs. So kombulire. Betu asoma nabo ngo ina bolabako. Sirina benda bako bangi. Okujjaka nina bempulizaako like Facebook. Naye nga sibangi. Ngani nani bowulizaako? Abirungi Suzanne. Oyo nange muwuliza yo twogera. Yeah, oyo. Serwaj Andrew, but mutual friend. Yeah, naye simu sogera akona ndaba ku Senoga Dennis mulabako, Francis Byansi mulabako, Waswa mujjukira? Waswa Michael. Yali Michael yali ani? Waswa ne yatusayiningira nga signature. Twaliranga twaliranga obuzibu math fizigaze. Fenna. Negatinga master buli bwamala okumakinga alina okusayiningira wansi kati ffe tugenda olaba nga abikalu byennyonnyo nga tunoonya atusayiningira owaffe. Waswa tukubuuzaako Waswa ali munnaakulabya omwondowooza mwakolera. Gigera kitya? Bulungi mpozi. Oliwa? Wano wendi. Ndi Bugembe Nansana. Wano tuli ono obeera Kayunga. Okay, Kayunga ya. Tuba oyingira Wakiso. Yeah. Naye ngamba gy'owangaalira wakubuzizza. Mpangalira mu UK. UK. Yeah. UK. UK kitegeeza United Kingdom temubula. Ava ku ttaka lya Queen. Wagigenda gita emirimu gyeyo? Emirimu mulungi. Abantu baayo balungi. Baby mulaba. By the way, walidde ku balugu? Sinaba. Ndidde matooke, ndidde bikajjo. Obadde omaze emyaka emikaga tobidde? Mingi. Eyo mulya kuki? Ebyewaffe. Amatooke gye gali naye bagaseera. Ga firiji. Era ga fridge wata lino olirya nga litonyemesa. N'oteeka mu kaveera n'otereka. Ngololo naki? Tooke. Obeereyo n'omisinga emmere yenu? Nnyo era nze ewange wemmala ekiseera nga sigiridde ng'olondekeraawo okulya. Abembeerera nabo bwe balaba nga bangulirayo bokisi. Eyamwe yapima mu bokisi? Bokisi y'amatooke. Oba olumu ndi obumonde, nendi obumonde. Obumonde obuzungu? Obwo bufunika mangu? At least eyagala okwefaanaganyirizaamu wano. Nendya waliwo biyams bannagga naye basinga bireeta. Plantain. Mayuni. Ngagana gaffe bagali ganyo? Obaye balugu. Biri awo sibitegeera. Anti kati wayembere binene bwe biti ebiwanvu. Biba binene.
n'ebisinga nenga munda byeru oba biberanga si byeru banga yero ng'omugaati ogwo ateka kuba balugo oyo ndowooza balugo bakyetumula kiki ateka kuba bakyetumula oyo akangamu bukanzi akangamu bukanzi oyo kati ono yani ono ye Mariam nekati oyo tawa Munnayuganda Munnayuganda ate muzalidde eri Mungereza naye nga era singa wano atubulako Bungereza etuyiga era babanoonya bubi nnyo batunoonya bubi muleete munnansi wa Bungereza bambi kati yo obulamu abusanza ati eno ono nanye anyumiddwa emmere yonna agirya buli kimu ettaka alibeeramu n'alyako buli kimu akikola mpozi omulala ye ali atya bikyamukaluubiriza twagenda ku gundi kuki ku faamu ku nnimiro banne waliyo obutunda waliyo biki banne balya bakola ki ye ali mu kulonda bikoola mami I've got leaves I have the green one the brown one and I'm looking for red ayinza obatabirabanga kweri mukifo kyokulya yali mu kukuŋŋaanya bikoola colors different colors ate ente embuzi ebyo byagala nnyo nnyo naye abadde nga ziraba eri oba bajja se alya bulinnya ennyama tamanyi nnyama weeva tamu eno ali mu reception balina trip naye siwala nnyo bagenda ku faamu naye eri tebibeera bingi era bubeeranga bute bubiri just bukoko bwe butyo bubaata just nga we bateekawo akantu kati n'amanyako kati ebisinga bimanyi theoretically naye wano abiraba ne mu nnyumba azigoba n'agoba enkoko n'eyingira n'agifulumya n'agenda pigs buli kimu yabyagala nnyo kwegamba kitegeeza yo alina kyananyumya nga zeeyo kubanga bakola ki babayigiriza environment buli wabeera kubanga waliwo ne twagendako eyo okuwummula German fenna awo covid time omanye nga mudduka naku twali tugendedde banga ddene twamalayo naku 3 ne tudda mu fenna twali kyetwagulira abantu okutuuka eka ng'alina amayinja 3 stones nangamba mami zizino zenaleese okuva ejjama ng'ate muto yalina muto so weather temutawaanya weather ono ate gwetawaanya bubeera bwokya nnyajja hit rush kigamba yamanyidde mukyala wa muzira si wa muzira nno naye munnange hot weather emutawaanya naye Okay, tuli ku Bocat TV olunaku olwali tulina omukyala Vala Nakazibwe oji wange mwesimanyi abamwe bali luddawa omanyi oyinza okubeerayo nga oji bo bonna gwe kenyini naye bwebasanga mu kkubo dduka emisinde n'ogamba naye tandaba nga tewali kikuddusa naye ng'embeera gy'alimu mbutuufu naawe kenyini ekutiisa naye omukyala wuno ali UK gy'ali best abaana alina Bangereza newankubadde baddugavu mu kkala naye nga baana Bangereza okola mulimu ki? Ndi nurse, mental health nurse. Oli musawo? Ndi musawo. Nze nadda mu bino by'amawulire. Era kale tubeegomba nammwe. By'amawulire eno gye mwe mututuusaako obubaka. Mubeereyo nga mutufuna bulungi. Nnyo. Ate bwe tubeera board kwegamba bw'otuuka eri olumu kati nze kanjogere ku lwange natandika nnyo okufollowinga ebintu bya Uganda mu campaign oyagala okumanya kyekifi waka kakati oba nkyogere ntya mu Luganda ndi addicted so yadde byaggwa era ogenda okulaba noonya channels neteekako nendaba ate eri n'ekirala nabo bateekako obugundi bu pops ate n'ekirala kati obeera ne smart TV oteeka kuli n'olaba bulungi buli kimu in fact mutuyamba mutumalira stress ewammwe tebamanyi tebaba limitinga no waffe newabeerawo akaseera bagamba nti aya kati internet tugijjeeko tulina router kati eyo osasula buli mwezi
ne wano webiri abamu mulinga alina rota ze na biki naye nga government esobola mukkiriza kubeerako. Oh really? Teba limiting. Ate ku simu obeera ne unlimited. So n'oba otambula ku train wonna wotambulira. Obeera ku good. Yes. Do you want to join in? Yes. Okay. Say hello. Okay, you come and sit here. Come and sit. Are you going to say hello in your big voice? You're going to say hello, eh? Baseba ne banyabo twegattiddwako ate mpozi onono naye mutuuze wa Bungereza temulaba waneno. Yes, how are you? Good. You good? Yes. What's your name? Shama. Shama. You are live on Bocat TV. Say hi to Bocat TV viewers. Hello. Hello, hello, hello. Hello, producer Nash. How are you? How have you found Uganda? I found Uganda in the country. Is it good? Yes. What's so good? Uganda. What have you seen in Uganda? What's new here in Uganda which is not there in your country? In my country. Kingdom. What's that? Kingdom. Kingdom? Yes. What else? Yagenze n'alambula ku bwakabaka. Yeah. Ali shy. What else? Tell him about the cows, the farm. Did you see the cows? No, I see the hens. The hens? Yes. From where? From the hens was. We have to get the hens to sleep. And Nze what about the mbasaasidde abali medicine? eyo omwana ali oluluzungu. Did you see the medicine? Kakalamu simanyi kyoliko. Tell him what you saw. What did you see? I see the medicine. Medicine? Yes. Which medicine? The herbs? No, in the cheese. Hey. Yalaba eddagala egganda bannaayo mwa. Akati nze jingo wamwe. Teyalaba ddagala gganda. Twali tulambula. Kati gwe twali naye n'atugamba lino nno ddagala. Kati n'awuliramu Oluganda amanyi eddagala liba medicine. Kati buli kalaba akakoola akaliko like ebimuli ng'akuba ekifaananyi ng'agamba this is medicine. So have you started learning Luganda as a language? No. Yeah, Shema, say the truth. You can say, you can greet him. Okay, tubuuzeeko. No. Oli otya? Yendi. Jolly. Kirungi. Papa for you. Yeah, you've done well. Okay. Tubadde just tukyatinga mu bukyatinzi akawungezi k'olwaleero omukyalo ntumusanze mu maka ag'abazadde baffe. Kuba kati kino ekika kya Nyonyi family gye tulimu ya Nyonyi. Ali ku kamera si wa Nyonyi ate. Ali ku kamera si wa Nyonyi ate. Naye era ajja kigumira. Bw'ayingira wano aba afuuse wa Nyonyi. Amiina. Balala tumalirize. Nga tumaliriza. Osuubira okudda okusetolinga Uganda oba okyakuba ekyeyo kyo bulungi? Okusetolinga? Simanyi kyo kyerewo. Kikyali kinene? Yeah. Oli mutuuze eri? Kitegeeza olina ddyo? Kuba neno tetukugobanga. Neno temugobanga, yeah. Ensi yaffe kyo kimanye tujagala. Mujagala? Yeah, tujagala. N'ekiba kyo baki wano waffe wanoka. So yeah, so wenjija already ndi mutuuze njija ne so yeah. Dadi w'abaana? Tata w'abaana gyali eyo. Gyali? Yeah, omulangira. Omulangira. Ow'empindi si bamulangira bannange wa mpindi naye ab'empindi balangira. Basebo ne bannyabo abalaba Bocat TV bandeetedde bangiyemu emashini. Neyanzanyo neyanzege omukulu munneebalize. Amiina. Munneebalize nti atadde ettaffaali ku mulimu ate. Amiina. Twegerera kweyongera okubeera mpozi nga ate tukola. Okuggyako ng'olinayo akatalekeka. Akatalekeka nga kaki?
kosobola okugamba mikwano gyo abali eyo mu diaspora ate mpozi ne wano. Mwena mbatumidde mwena sijja kumenya mannya mpozi ntumira nnyo tata w'abaana bange Ibrahim bamweyana so n'abalala omuko. Okay, toyanzege tubaddeko wano e Kayunga, si Kayunga webugerera eri bannaaye, Kayunga wawane Wakiso wa muzeeyi waguma, maye muzeeyi waguma Kisuule naye abeera eno asula eno Kayunga. Yani oyo asoma mawulire ku radio Simba. Mundabire mutuze we Kayunga naye ate kuba ye yajjayo dda yabasooka. Kitegeeza obadde omanyiyo. Manyiyo. Anyway, Oggies and Obbies St. Kizito Primary School. Banange tubanoonya. In fact akatalekeka. Mwena tubanoonye. Tubanoonya bateekako Interpol. Mujje mutwegatteko. Yayinga enoonya ennyo. Exactly. Ebanoonye. But anyway, tubaagala nnyo, mwebale kubeerayo. Tubasiibulidde wano eno, mubeere bulungi. Mweraba. Bocat TV. Nera.